First, allow me to thank you. The appointment you gave to Major Kutesa and General Damulira. Mukama wange. Nzani Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulu. Nandifukamidde. Nayo omuzindalo tegugenda tuukayo. Kiriza ba coordinators bafukamire. Sabo wekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni. Twasuze tulibeera liikirivu nga tumanyi togenda kujja olw'ebikono eby'abantu abakutudde awo. Olunaku lwaffe twalukusaba ne batuteekako emikolo emirala oleme kujja kulaba baana ba ghetto. Nali neebuuza mu Uganda lwaki Yoweri Kaguta Museveni omusajja omugezi eyalondebwa Katonda mu Kampala bakuba bewawa Amattu Bagaziba tebaagala kuwuliriza kiri ku ground. Sabo wekitiibwa toyina bingi byokoze ensi kutuuka kukyawa, naye eddembe ly'omwana wa ghetto ye libadde likubisa akalulu. Your Excellency, eddembe lyenjogerako kiriza ndikunnyonnyole. Sabo obadde ogula akawunga kangi mu prison n'oteekayo saavisi nnyingi, naye ng'ebyaddala abaliyo mu kkomera baabasibira bwereere. Bwe wasindika General Damulira ne Major Kutesa essaawa zino matuugo ku ground, omwana talina kyakoze tagenda luzira, n'okendeeza ku express z'omala ng'ogula emmere mu kkomera mu prison olw'abantu abasibibwa nga tebayina nsonga. Sabo wekitiibwa President w'eggwanga, nsooka okwebaza olw'ekyo. Oli musajja mugezi awuliriza n'oleka obuwuka ne butambula n'omala n'osala eddagala. Eddagala lye wasala lye liriwa? Kwe kulonda Major Kutesa n'olonda General Damulira n'obateeka mu Kampala. Si bannabyabufuzi era mukama wange ssebo tetuva wano n'obagamba nti muve mu Kampala. Nedda ssebo, si bannabyabufuzi. Owekitiibwa emyaka 2 kati ssebo nga tuli mu lutabaalo, abantu bano balina obukulembeze okuva ku ground grassroot nga bw'otugamba abantu banaabana. Olwaleero tuli emitwalo 7 mu 1,000. Your Excellency, nga tutambula wamu naawe, ffe twagambye tugenda kubeera ku bbali. Abo bonna abakutawaanya tujja bakuloperanga nga tuyita mu Major Kutesa, nga tuyita mu General Damulira. Ebyokwerinda mbimaze kubanga security kati eri gguluggulu. Tebaagala bigamba kubanga babadde balipootinga ebitali bituufu. Naye ekituufu kye kino kye nkugamba muzeeyi, ti essaawa zino General Damulira akozesa structure zino ne Major Kutesa okukuuma obutebenkevu mu Kampala. Era kyova olaba ti ne mu kwekalakaasa teriyo baana bangi boolabyeyo nga bagoberera omukululo ogwo ogutatugattako. Security tuginywezezza. Sabo ngenze ku byenkulaakulana. Owekitiibwa President, enkulaakulana mu ghetto sako ziri 12 babateeseteese okulaba ng'oteeka mu nsawo zaabwe basobole okutambula ne transformation mu economic and a social good life mu Uganda. Sabo okkiriza neebaze Chairman Kitata, Chairman owa Lwaki District akoze omulimu omunene nnyo ng'ali wamu ne security okulaba nti omwana wa ghetto
ayimusibwa. Ow'ekitiibwa sigenda kwogera bingi naye nze kkiriza mu bulamu bwange ne bannange abali wano ssebo abantu bano beetaaga okubugumizibwako ekyankwanzi basobole okuteeka mu mukululo otugamba ligase mu Uganda ogitandise ng'oyita Meja Kuteesa ne General Damulira. Olwa Katonda n'ensi yange nkwagaliza okuwangaala emyaka mingi mu Uganda wano. Thank you so much. Hello. Kale muwulirize. Hello. Muwulirize. Ba ministers abali wano, ababaka ba parliament, abakulembeze bavubuka ba ghetto, na abana ghetto bonna mwena mbalamusiza. Njagala kwebaza abakulembeze be Kampala abagezezaako okulungamya abavubuka ba ghetto. N'okusingira ddala Brigadier Damulira, Emma Kuteesa n'abalala be bakola nabo. Njagala kubeebaza kubanga kirabika baleese omusana omu ghetto. Ekigambo kya ghetto, ekigambo ky'abaana ba ghetto tekyandibadde kizibu eri NRM kubanga nze kennyini nakola omulimu mu ghetto Katwe omwaka 68. Nali nva mu university nenkirira negenda Katwe nenkwatagana n'abageto abali eyo mu budde obwo. Obudde obwo bakozesanga erinnya lya abawejere. Ate Ssaabawejere yali Abbas Kibazo. Ne tukwatagana nabo era abantu ba ghetto abo be basinga kutwagira mu ntalo za Idi Amin. N'oluvannyuma n'olwekyo ekibadde kibulawo be basosodooti abasobola okutuukira ddala ku muntu wa wansi. Amakubo wegali naye amakubo wegali naye tegakozesebwa. Naye nsanyuse okulaba nti Brigadier Damulira
nabanne muwulirize no temuwuliriza. Temuwuliriza. Mulekerawo mugaana abalala okuwuliriza. Shut up you. Shut up. Muwulirize kubanga sisobola kuwuliriza bya kinoomu abantu bangi. Kati ebizibu bye mugamba byonna birina eddagala. Wuliriza no. Shut up. Mbadde neerabidde ekintu kimu. Munyimbidde ennyimba zammwe za ghetto, nange kambayimbira olwange olw'obujajja. Simanyi DJ oba alina ennyimba zaffe ez'obujajja. Kino kye kiseera bwe tulina okulwana, omu biseera by'omu maaso tufune emirembe. Ani asobola okuyimba olw'obujajja olwo? Nteekerako oba weeruli. Kino kye kiseera bwe tulina okulwana, omu biseera by'omu maaso tufune emirembe. Police band, please. Police band, muyambeko. Mwebale ababandi mwebale muntekereyo oluyimba lwa muzeeyi Kawunda olw'obujajja lwa Kawunda. Bano tebalimanyi babeera mu tuyende pamozi n'omutima umu. Balweri Police band, please. Police band, please. Can you perform another song?
mwebale. Kale muyimbe zammwe eza ghetto naye n'ez'obujjajja nazo muziteekemu. Kati ensonga etuleese wano y'ensonga y'obwavu. Obwavu twabagamba dda nti eddagala ly'obwavu lirina amakubo 4. Ekkubo erisooka bwe bulumi n'obulunzi obukola ssente ate obulimu ekibalo. Ekyo twakibagamba dda, era abantu ab'omu byalo abawuliriza okuwabula okwo kati bali bulungi, balina ssente. Ekkubo eryokubiri ge makolero, factories awamu n'emirimu egy'emikono. Era njagala kwebaza abageto abamu bali bendabye bali mu kidaala, ekkubo eryo batandise okulukwata. Nsanzeeyo abakola engato wali, abakola engato, abakola sabuuni, mbalabye wali, abakola giraasi mbalabye wali. N'olwekyo eryo ly'ekkubo eryokubiri. Namba emu obulimi n'obulunzi obukola ssente ate obulimu ekibalo. Ekkubo eryokubiri amakolero amanene oba amakolero amatono nekolera gyange ng'ababe sabuuni n'engato n'engoye n'ebyo. Ekkubo eryokusatu bwe buweereza nga bodaboda, nga okufumba emmere, nga amahoteri, ebyo byonna, okuyimba, emizannyo, okukuba ebikonde, ebyo byonna biri mu kiti kya obuweereza, kubanga osanyusa abantu n'obatuusako obuweereza obwo oba okubasanyusa. Ekkubo eryokuna by'ebyuma bya kalimagezi. Abakozesa ebyuma ebyo ayinza kusinziira wano n'abala ebitabo bya kampuni El Canada n'amusindikira byabaze okuyita mu internet. N'olwekyo mwena mbakubiriza buli omu alondemu akabondo kasobola okuggwamu kanaabeeramu. Kati bw'omala okulondamu akabondo konaabeeramu, gavumenti eya NRM esigaza emirimu 2 okukuyamba. Okusooka, bw'oba weetaaga okusoma esobola okukusomesa. Y'ensonga olaba State House erina entegeka y'okusomesa abaana ebyemikono, skilling tukikola wano. N'olwekyo
olubimbi olwo NRM erukola okubasomesa si kubasomesa mu masomero kyokka naye n'okubasomesa ebyemikono. Kati ekisembayo ze sente z'entandikwa. Esente ezo twatandika dda okubasindikira sente, naye ekizibu ekibaddewo mubadde mugamba nti ab'embuto bazitwala bokka. Kati yensonga ntumye Damulira nentuma kuteesa ne bagamba nti aba ghetto bekolere entegeka zaabwe, bakole sako zaabwe. Kati bangambye nti mukoze sako 12 mu Kampala. Sako ezo buli sako okuva olwaleero ngenda kutandika ne miliyoni 10 mu buli sako. Ngenda kutandika ne miliyoni 10 mu buli sako. Ate ezo miliyoni 10 ndozo miliyoni 10 zentade mu buli sako. Ezo ndozo bwe munazikozesa obulungi ngenda kwongera mu sente ezisingawo. N'olwekyo temwekwasa nti kisobola kubaako kyenkola kubanga sente kiziriiwo. Esente weeziri. Kale naye kyetaaga okukolera wamu ate n'okubeera abeesimbu ne mulema okulyamu bannammwe olukwe okuba sente z'abannammwe. Kati mpayo oluyimba lw'obujajja ngende ntuule. Kino kyekiseera oluyimba olwo.